TV ez'enjawulo. Nsanyusa okubeerako nammwe bannange buli kinnoomu ali wano. Tuli ku ki wano tutandikira awo? Tuva mu struggle batugaanye okutuuka ewa muzeeyi era neebaza buli munnamawulire amperekeddeko kubanga mbadde ndudde okuddako ewaka era mbadde ngenze kubuuza ku kitange n'abantu abamukuumye ku kyalo naye twesanze nga poliisi yatuuse dda ku ground nekola neteekawo embeera eteetaagisa kale taata mulekedde nnyiike kyenyiza obbagamba omuntu ate abadde omusanyufu nti nzira waka kuba nze wawali we banzaala ne bwe bananemesa batya Ssembabule ngenda girwanira mpaka kuba bwe banziika ate nga wenyina osooka ottereeza nga sinnaba nakwetereeza ng'omuntu. Poliisi ekuwadde ensonga ki lwaki eremesezza enkuŋŋaana zo oba okumiitinga abantu bozze okulaba omunene muzeeyi? Mubamanyi babeera bapanga buli kaseera basoose tugamba musimanyi tuholdinze lukuŋŋaana nga tetubise mu mateeka naye mbagamba munnange luno si lukuŋŋaana wano wa taata nzize kubuuza ki ku bantu nakubuuza ku kitange bwe batandikidde okukola ebyabwe ne batandika okuteekawo embeera basitoopinga abantu ne bateekawo entiisa mu bantu nammwe mwabalabyeko ate nga kimpadde essanyu nti mutambudde luno olugendo nange era mwebalire ddala tewali kye ŋŋenda balimba kye mutalabyeko. Tutegeezeddwako nti obadde okwatiddwa era n'abamu ku bawagizi bo bakwatiddwa. Babadde bagezaako bakwata omuntu akwatiddwa abadde wa booda wange baazibya amakubo agagenda ewaffe basuze bayiwamu ebiyinja ne bateekamu bi road blocks kati ng'engeri yonna ey'okutuuka ewaffe olina kulinnya booda so ewa booda yadda ntambuza tubadde tuvayo nga baŋŋaanye ewaka nange nimbaliwerekerako okutuuka ku mmotoka yange ne bamukwata ne bamuggyako booda ye ne bamuteeka wansi wakabangali ne mbabuuza omusajja akoze aki mu don't talk here we will arrest you to cause mpolampola kyenjagala mumpe ensonga lwaki mumukwata so bwe twabeeredde awo abantu era nga beeyongera okukuŋŋaana nange nennemezaamu ne nga siina wendaga mpaka nga mutadde omuntu wange ko nadde siina ndaba tebamina nsonga gye bampa lwaki basiba wa booda. Tulabe bakufulumizza ekibuga mwe wazaalwa Ssembabule ne bakufulumya paka mu Masaka ttawuni. Bwe kiri era naye kye mukoze munnyongedde amaanyi nkiddamu bannange temusobola kungoba waffe nja kufa n'omuntu awo we banziika mpozi mugobe abavubuka bonna oba abantu bonna mu Ssembabule mugyesigalize tumanye nti muwambye bataata naye nze okungoba mu nnyumba ya kitange mwebala okumpa amaanyi ago kubanga omuntu wajjira mu kompawundi yo n'akuweeramu amateeka kiba kiragira ddala nti ensi tuli ku buwanga. Bannassembabule abatasobodde kuwuliriza bigambo bye ebiwoomu obawa bubaka ki? Munywerera awo nze sigenda kusuula mukono era nkyabali munnyo nkigenda babeereramu nnyo ensonga wadde tetuzogeddeeko manyi muzimanyi ku mitima kyannaku nnyo nti disitulikiti nnamba nga bwe bajogera nga bwewulikika eyo tetulina wadde na ddwaliro tetulina wadde na yunivasite nze ndi mwana muyivu era nandyagadde abaana b'e Ssembabule babeere bayivu tubeeko kye tukyusa ewaffe kyannaku nnyo nti Ssembabule disitulikiti nnamba tewali na ambulance eyinza kutaasa mukyala azaala ku makubo amabi ge mumanyi tulina ddwaliro omuntu alina ku transportingibwa mpaka Masaka. Uganda tulaga ye bannange abazadde muli mutugoba waffe mutuwemukidde misana kuba kati mmwe kennyini mwe abali mutuwemukira mbadde nzize waka siina muntu yenna gwe mpisizza mu maaso we mbadde ndaga mbadde ngenda wa kitange ate obadde na mu luggya lwaffe ng'era nze kwogerako n'abantu ebibaluma kubanga bingi nze omuyibbanga lyennyimbiddde awo waffe kitange teyandibadde wantu ngaawo naye lwakuba mwemaliridde mwefudde bannakyemalira mulaga nti ensi efuuse yammwe katulaba oba muli gikungula ya rabbi. Nina tulabyeko nga we badde bakwatidde ng'ate ab'NRM bo bali escorted by police. Babadde babakuuma n'obakuuma ng'ate be bali mu kuteekawo ensasagge nga balina obukuumi obw'enjawulo naye ffe nga tulinga oba abakoze eki bannange nze sikirabanga abalala bandikikoze naye mu abaffe mu abatuzaala mu abatugoba mu waffe
mwe mugenda gisigala oba mugenda gikungula soke tukatinga mu katonaye nkana bwepo n'abazadde because tulabe bakututte misinde tosobodde nakubasiibula oba kubabuuzaako bulungi sisobodde kusiibula kitange wadde mmange era bandekedde ennaku ku mutima kuba simanyi bwe ngenda kuddayo simanyi nabo kyembalekedde kye bandowooleza oba simanyi bana bannamateeka oba nabo bwe bati bwe baaniriza abaana baabwe nga bakomyewo ewaka ne mubagobaganya oba nabo nammwe omuntu omwana ow'ewaka bw'akola kapate alina sooka kugiyita mu mateeka oba aba amenye mateeka bannange njakusaba kubuuzaako ddi bwe twatandika nti ne woba okozeeyo akakolo nti ogenda kubuuza ku bantu bo bwena sooka kuyita mu mateeka kusaba poliisi simbadde sirina lukuŋŋaana lwenkuba luli awo ngenze kulaba bantu bange naleese sawundi because njagala kuwulikika abantu babadde bangiko era ndi muyimbi nga njagala kubasanyusanga ekintu kya clearance kino poliisi twabye kiremeddeko kibadde kyetaagisa okubeera nti babateekako abantu okuteekako embeera nebekwasa nnyo ekintu kyokkuba nti obadde weetaaga clearance okuva mu poliisi Ibrahim mbadde neetaaga clearance yaki nga ngenda waffe nze nnyina n'ebintu bye mbadde nsitulidde abantu bange tebaŋŋanyiza nakubibawa ennaku ennuma kuba nze mbadde nnyimukira bantu bange bantu bawaka nzawe banziika era ngenda kufiirawo mbalayirira kino kikwadde kyakuyiga ki oba kifaananyi ki kyekiraze ensi yafuuka baagiwambadde kuba omuntu wajjira ne mu luggya nze waliwo omusirikale azze mu luggya mu nnyumba ya kitange badde neesibye naleesu kati ansange bwereere nampeeramu amateeka sikirabangako kintu kya buswavu gye ndi muwe muse gye ndi nze era simanyi na kifaananyi kye mundekedde era kye mulekedde bavubuka kubanga abavubuka bannange babadde bazze twogereko nga basanyufu nti ndudde okudda ewaka naye bwe mutwe mubawemukidde mwebale ekirala nina abavubuka okubasibirira entanda obutaddamu kwetiiririra olw'okuba babagambye muveewo kyemulabyeko kimala kati tetusobola kusuula mukono bavubuka bannaye tulekerawo okwetiiririra nze ndi just mwana mwabali mukunteekako embeera muli bazadde muyina abaana era mubeera n'abaana bamwe nange mbadde ngenze wa kitange nange nfune ku mikisa egyo mbeereko naye njogereko naye awulirize endowooza zange ampe ku mukisa mbeerewo ku nsi eno naye ne munzoganyanga omwana w'omunaku mwebale sina na bigambo obubaka obusembayo nina eri abantu sina bubaka bwe ngenda kuwa bantu kuba abantu bonna mbalese mu nyiike kyenyinza obbagamba nti temuba nakutya nze gwenna gwe babikoze ndi mugumu bampadde amaanyi era ngenda kubeera nga njogera ensonga ezo ze mumanyiiko nammwe ensonga y'obulamu ffe tumanyikiddwa ng'okuba abalunzi tetukyalunda mulabye engeri gye esisitimu yaabwe baagiwamba nti be balina okutegeerera ne mu nnyumba yo kati bannasemba bule muzuukuke kuva 1997 mpaka kati nga tetuyinaawo yadde na yunivasite ogenda kulwanyisa ty obutasoma mu disitulikiti eno nga tewali na mmotoka wadde transporting abaana ku ssomero banaye ku disitulikiti namba bweti ate nga mugamba mbu muyina ssente muyina amafuta gayita mu bannange musemba mbule wakati naye emirimu mugimya abavubuka mugenda ne mukwata baleeta ne bakola mu mafuta abavubuka badde awo babule ebyokukola badde mu biragalalagala ssebo tuli babuufu ate tubiraba naye kyenyinza okugamba bannaye mwenna abanda eyo semba bule yaffe ne bwe tunaagikotogera tutya ne bwe tunagifa balina okugikyusa wanika gaadi situka tutambule obeeko kyokyusa kuba twawambibwa dda nina akasemberayo ddala nga tonnavaawo twalabyeko positayo ng'etambula ku mutimbagano ng'omukyala agenda okwesimbawo ku bawuma ne mupe wa Sembabule tugambe nti waliwo ayeegwaniza ekifo ekyo nga yayinza okubeera ng'ali okulimirira empindi okutuuka n'okulemesa okubeera ng'okyala mu maka ga taatawo sikiwa
naye era nze kisuubira kuba ino politics naye ekyo tekisobola kunzija ku mulamu kinnyongedde amaanyi muganda wange.